nyole nenga tunagenda eyo Munauganda kabina kano kabafere nkidamu kana kabina electoral commission ke gazetinze kabafere era biriyo nande badde bakola mu electoral commission eganye tu gazetinga simanyi bichi oyo abadde comedy kukaleta mumwe mu population mukakoleki mukanirize balage ntino tekalina nkwatagana na government eno NRM to reloaded ogenda gitegeera kukino nga nkutemera PSE kano kabafere utegere ekintu ekyo katika tugende mpola. P stands for policies. S stands for system. E stands for events. Esa weno tuli mukulwanagana na system yennyini. Naye luli tubadde tulwanagana na policies. Policies zino nabagamba nga tulwanagana ne policies zino tukozesa 3 E's. Kubanga nawo waliwinga wakavuye nga bagamba eyo agenze kuuga abazungu tebalina kye bagenda bagamba ne bagamba no tukozesa 3 E's. History wafe n'abazungu kubanga nabagamba nakaluluka abazungu bebakatuletiramu kubanga system 7 gyatufugiramu y'abazungu policies ezagizimba y'abazungu Museveni we yali mu nsiko yaberanga mu bazungu osegera paka olunaku yakola kiyalumba eyabungereza yagisanga okuba ya mwaka gwa 1894 America 1961 nayo yagisangawo n'agisayiningako mu mwaka gwa 1987 osegera ekintu ekyo katusoka litwanira mu policies zino nga tukozesa 3 E's esoka bagita experience that is our history gyavudde ezo twazira badda video sijja ziddamu olwobufunda bw'obudde experiment je tuliko lero ye revolution twagala kujjako dictator then expectation new Uganda kati ebyo tubikozesa bulungi nnyo Museveni ne tumuwangula fetwe mu stage yasooka nga tukyalwanya mu policies twesitulanga ne tugenda mu America Bungereza ne tugendayo kati wezali zinatera okugwa bo bennyini ate be batuwanga invite nakugambye president gyabadde mu House of Lords ebungereza bamuwandiikidde buwandiikizi sitama ye yamuyise ushegere ekintu ekyo kati bo bamala ne beesitula ne bajja mu ggwanga mwabalabye ewa ku kitebe kati otegera ati ono mumba tutu naye ekino policies kiwedde mulaba wano Muhozi yakutte na njagala utunulye tweet eno ina bya makulu bingi nyo bakwa bamwaji tutenga alusazi yakugambye mu His Excellency Kyagulanyi simanyi yekwese mu panti z'abazungu na yajja musikayo yes kitufu kubanga policies kitaawe ezamuleta tezikyali kusaidiye era wano Muhozi kaine lugaba akugama ti omuzungu yenna atawagire kitaawe agenda mu deportinga ukitegere ekintu ekyo lwaki olutalo omutabani ono atadde ate ku bazungu policies tezikyasivalinga kitaawe ne Mugabe yakikola ukitegere ekintu ekyo ne Mugabe yakikola kati policies teziri ku side yabwe kati policies zino eziba tezikyali ku side yabwe kiche mukola system eno jemba mudzako katuli mukulwanagana na system kati system ebintu byali mukola ng'okuleeta ekiteeka kya UPDF already ekibadde mu existence ng'akikwese mu kizikiza kitegeeza nti ayagala kirigitimizing akiteeke in line with the principles such that zino policies weziba zizze okumukwata ajja kwewozaako agambe kyayitira mu mateeka gamwege nyinyi aga democracy yesoka kyakitadde mu parliament naye nga already UPDF parliament court martial ebaddewo okategedde court martial ebaddewo kati agala legitimizing ngayita mu policies ze twamu challenge nzemu ekyo kimu alese iPod agamba nti kati yampaka tulina okuteesa Museveni ayagala dialogue ayagala kulaga nti abamu challenginga tubadde tumuwaayiriza wabula waliwo okuteeseganya ne political parties democracy agenda maaso naye nga lujjukira luli kibadde ekintu nga bakita faked democracy kati kino kyali mukola ngayita mu parliament mbaleeta ebiteeka ebikaka national unity platform okuteeseganya ne system eri fake kugezaako kusiba kiwanyi nti policies ziri ze twamu challenginze ne tumuwangula zikola kyali mukola okitegera ekintu ekyo then n'ekisembayo ekisembayo ekiteeka kya mpuga kyaleeta nakyo kya bulimba kati last but not least gundi ya PFF yakuleetedde nkugambye system eri mu kwerwanako yo naye yerwanako etya ejja ebintu byebadde ekola mu kizikiza n'ebireeta mu light ebirigitimizing in line with the policies zemwamukoze eki zemwamuwanguddeko okitegera ekintu ekyo ye registration ya PFF tebakusiriwaza PFF ekyo ekibiina si kipya ekibiina ekyo kibaddemu in a fake system nga ba operatinga nga mwebali under FDC yebadde leading opposition party in the fake democracy wa mu fake system eya Museveni abadde atufugira muki abadde atufugira mu FDC eno Museveni ne Besigye bonna bali batyabo Museveni Besigye Elias Lukwago Ssemujju Nganda name them ba fake opposition bonna
babaddenga mu system otegere ekintu ekyo kyovola bulabe saawe nti opposition yetulwanyisa mpuuga yaleeta ekiteeka ate kyagala okusanyawo national unity platform lumu yaleeta ekiteeka ekigoba leader of opposition neba nabo nabenjogera kuba opposition Norbert Mao ye minister wa justice aleeta ebiteeka ebinyigiriza national unity platform yagamba nti abafuutu soldiers ate nabo bali nti simanyi babeera balwanyisa government bambaddenga byabajasi nengono gwe twogerako n'ekibiina president wa kibiina ekya opposition ekyo bakita fake system kati fake system eno webanga ayagala ogisanyawo olw'ensonga ati tumu challenges system yene tugirabisa kati NRM yero eruzinze obuganzi kati kyali mukola okuleeta binene ebibiina ebipya n'amateeka amapya okujja biri byabadde akola mu kizikiza abize mu light system essaawa yonna bagenda kumuholding accountable NRM egenda kuva mu political play oba mu political ground eya Uganda kakati ye okwagala okusigala relevant rebrandinze bakita kweyubula omusota n'ogweyubula gusigala musota Museveni n'akabinja akabadde katuzanya fake system oba fake democracy keyubulidde mu kabiina ke bayita PFF same political players but different political party then who is fooling who ani asiriwazani kugambye system eri mu kwerwanako edduka system eri mu kudduka mugitaddeko akazito edduka yensonga lwaki kati etandise okwekweka mu mateeka Besigye abadde leader of opposition okumala emyaka 2 balukwago bonna nga weebali nga bali mu FDC mu batusirwaliza babala okubba sente enguzi biki bonna badduse ate bakulaga nti baba wa bilioni 7 zibaddusiza ne bakola FDC najja nakumbi ne FDC Katonga kakati tunyize nnyo tutaddewo ekibiina ekipya bakusiriwaza same faces when you go back to Ugandan politics under fake system or fake democracy ogenda kulabayo faces ezimu kakati ate ne leero mu 2025 nga tusembera elections nga tumaze okubakuba mu policies kakati ate tulabera the same faces in a different political party a newly formed political party mu system mwe abalwanyisa Museveni akkiriza ekibiina kyongera amaanyi ku revolutionary party national unity platform nakkiriza n'abalala bamulwanyisa era begatta amaanyi ku national unity platform then ani asiriwazaani mwekigere ekintu kino ekyo ekintu bakita fake democracy running at its peak Museveni ali ku peak byakola nabagambye ebyakola tebibatiisa ebyokwata abaana tebibatiisa ngenda kusomesa ekintu kino genda kitegeera kubanga ngenda kubuulira we tunaasituka kyekituukawo ne we tutaasituke kyekituukawo okigere ekintu ekyo ngenda bikusomesa senga Munnayuganda onaasituka under protestive vote nze gyendi mu advocatinga for ne kugamba tusitukire wano senga tetusitukira wano kigenda kubeera waasi ngenda bibasomesa bibatere ku mmeeza ne mbagambye benero basomesa mweno segment gye tutandise mugenda kubira bakatuli ku introduction policies zonna ezikolebwa za kulwanyisa NUP ate zino system ekulaga nti eri weak kati tekyasobola kwewanirira political parties eziformingibwa za kulwanyisa NUP Elias Lukwago bazze kulwanyisa NUP bagala kuyisaawo Museveni kufuna safe landing kyebaliko tebakusiriwaza okigere ekintu ekyo tebakusiriwaza Museveni atidde nnyo ali ku pressure agwa akkiriza ekibiina kyaba Elias Lukwago bakoolokolo akabonero kasimu alo Uganda alo okigera muna Uganda bano batuzanyira ku bongo mweno revolution you are either national unity platform or you are NRM tebakusiriwaza teri kibiina kirala teri bya independent wano teri ba NUP leaning independent sebaliyo teri yo ba NRM leaning independent teri yo DP teri yo FDC teri yo PFF bano bonna abadde mu fake system bonna bakozi ba Museveni bazze kulaba nti bakkakkanya amaanyi ga national unity platform under protestive vote wetulaga nti bakkakkanya amaanyi kyebaliko then number 2 bagala safe landing ya gundi waabwe master waabwe kubanga ne muwogenda mu Bahima Century Dynasty Besigye president wa PFF biyekwese mu Elias Lukwago akati balowooza nti bagenda siriwaza gwe mu Uganda tugenda kubimanya ne consequences